oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Olwaleero mu program Tambula n'okumanya wano ku MRU TV ne Royal FM tukuleetedde eggwanga erimanyikiddwa nga Switzerland. Nga terinafuuka Switzerland bali bayita Swiss Confederation. Nga limanyikiddwa ng'eggwanga ery'ekisenge oba liyite landlocked country. Ensi esangibwa mu masekkati ga Bulaaya oba giyite Europe. Simanyikiddwa nga ensi ekyasinzeemu okubaamu ensozi oba giyite mountainous country. Emanyikiddwa nnyo n'okubeera n'ebyobuwangwa eby'amaanyi ddala okuviira ddala mu 1291 paka funa obwetwaze bwabwe mu 1815 oba kiyite independence. Ebyafaayo by'eggwanga lino linnya Switzerland lyaviira ddala mu Old Swiss Confederation tandikanga 1291 eri abantu basatu abeegatta okuli Gulli, Swiss ne Walden oba bano beegatta ne bafuula Swiss Confederation Switzerland oluvannyuma lw'okulwanirira independence yaabwe oba obwetwaze bwabwe okuva ku Johannesburg Dynasty. Switzerland esangwa mu masekkati g'amawanga ag'enjawulo okuli Turkey, Germany, France wamu ne Australia. Ensi eno eyina emitwalo 41,285 square kilometers ez'ettaka wamu n'abantu 8.6 lino eggwanga lirina ebyomuwendo bingi okuli minerals nga ettaka, lime, clay, amazzi wamu n'ebyobulimi ebirungi. Switzerland eyina ensozi nnyingi kwekuli Swiss Plateau eva mu bugwanjuba bw'ensi. Bayina Small Jura Mountains zisangibwa mu mambuka ga Swiss Plateau, emigga wamu n'ennyanja.